Yes, for TV ujinkwaniriza akadde kano Bazeemu Okulwanila Omusajja Zahara Toto ne Nabatanzi mbirina ngenda kusooka nkusaba subscribing gwata na kusubscribinga ye mwasuze mutya muli mutya mujebaje mutusizaako enkya ya leero ngenda kusaba subscribing ate ompere video no like eno for TV ujibatumire kabali Saudi Arabia ekata ejidani Bahrain kusa ne mugwanga lya Oman nti mwebale kubanga mujje kumirako eno for TV ujamawuli mbanago buli lunaku mbanago agabaga trendinga kutusako updates nenko updatinga nenko tusako biche bitambula mu gwanga lya Uganda kusadi yabasebu ab'enjawulo abamanyi Nabatanzi neza atujukira omwaka oguwedde ne mwaka guno gwe nyinyini guno mwaka guno gwe nyinyini wabaluka hotel wakati bwabwe olwa mystery nga Zahara agamba nti Nabatanzi okwagalana ne mystery Nabatanzi mukadde ku mystery ngagamba nti ka mystery kakyali kaana katoke bujje buveeyo bukyali bwana buto bujje naye Nabatanzi ate mukazi mukulu nnyo era nga bamu ku bakazi bannazirwanako abaluddewo Zahara nga yabigamba era bano basinzira ku TV kusanyuka TV ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Kezi era ne bakakana ku Nabatanzi kugamba ne bamulumba kusa no mupolokera agagambo kusa no mupolokera emigambo ejiwera gali agagamba agazunga bagamba nti Nabatanzi okuze okubanga oyagala kana akalizaako ka mystery oli mukazi mukulu linazirwanako wenno okaddiye wenno ofunye n'enkanya Zahara Toto ne Kezi ne basoka bakulu ne bagabakupa obukule babira ku Nabatanzi oza mwabitegeera byonna okumala ebbanga Olutaalo ne lusooka ne lusirika muko kakati ate essaawa zino Olutaalo luzzeemu era ge gamu ku mawulire agatambula essaawa zino Olutaalo luzzeemu Zahara agamba nti Nabatanzi bwe musajja gwafuna amuyingirira jjukira Zahara ne mwami Lwasa bali baagalanye ekokko Zahara ne mwami Lwasa bali baagalanye ekokko wama ne baawukana Zahara agamba nti Nabatanzi azamuyingirira mu bantu bonna beyeegwanyiza okubeera nabo Zahara agamba nti mystery asaana ibo nga bo abaana abawala kuba Nabatanzi mukulu nnyo kwani ku mystery era nti mystery yandibadde agenda nani ne Zahara ne Nabatanzi asuse nnyo muyingira era Zahara agamba nti mystery yandibadde akwanaye ne Nabatanzi yakola ki yamuyingirira olw'okwetegaatega n'agwa mu gaapu z'omulenzi we mystery Zahara atakomye ku ekyagamba nti Nabatanzi yamuyingirira mu relationship yaabwe ne Lwasa jjukira Lwasa ne Zahara bali baagalanyeko okundoza mwabitegeera byonna ebyo mwabitegeera byonna bali baagalanyeko Nabatanzi ye najja naddako oluvannyuma lwa Zahara okwawukana nani ne Mr. Lwasa oba omugagga Lwasa kati Zahara asinziddeko bye n'agamba Nabatanzi osusse nnyo okunyingirira buli musajja alina gwenfuna omuyingirira buli musajja alina gwenfuna omuyingirira buli musajja alina gwenfuna onnyingirira lwaki onnyingirira era abasinga bagamba nti ku mulundi guli Zahara okulumba Nabatanzi yamuyingirira ku nsonga zaani za Lwasa kati Zahara naye yasalawo okulabikanga abayingirira mu nsonga zaabwe naani ne mystery kuba Zahara agamba Nabatanzi ne mystery baagalana si bya bulimba si bya laani naye yagamba Nabatanzi tasaana mystery Zahara agamba nti abamu bagamba nti si bituufu nti Nabatanzi ne mystery tebaagalana Zahara agamba nti baagalana ebyaddala si bya mawulire si bya bulimba si bya lugambo baagalana awali omuka tewabula muliro naye agambye agenda kufa okulaba nga Nabatanzi amulemesa mystery olw'ensonga nti Nabatanzi yamulemesa Mr. Lwasa omugagga yali amuteekamu omusimbi n'akakana nga agenze n'abasajja batalina pulaani Nabatanzi n'amulemesa erisajja yali muteekamu ssente n'okubanga limuwa amajja kubanga erisajja lyakulamu ono agamba nti singa Nabatanzi yabayingirira ye ne Lwasa singa essaawa zino yafumba ewa Lwasa singa Lwasa tabonaabona naki na mukazi amufumbira kuba bakazi bonna bafuna essaawa zino afuna bikuwangala bakakana bamukudde bakakana bamubbye bakakana bamudduse kugamba Lwasa bamukwabula bukwabuzi ante ebiseera ebisinga bagamba nti abasajja bakwabula abakazi naye essaawa zino Lwasa ate abakazi be bamukwabula Zahara ye bwagamba naye agamba nti singa Nabatanzi yayingira mu relationship yaabwe ne Lwasa singa bali wala nnyo n'omukwano gwabwe ne Nabatanzi yabayingirira era n'agamba yensonga lwaki yayingirira Nabatanzi mu relationship ye ne mystery n'amulangira n'obukulu kubanga era si muwala muto mukazi mukulu
mukazi mukulu kwegaba nange olutalo lw'abano musajja naye nga Lwasa yasinze okubanga aleeta obuzibu badde byasirikamu ku n'essaawa zino bimu ku ebitweninga bwetunulira ku mukutu ogwa news opera ku nsinziro okubanga ambifuna baguyita news opera egaba ku mawulire agatambulatambula Zahara aganye okubanga abo Nabatanzi abadde yamuvaako nga yasirika naye Zahara ate kakati essaawa zino atazzeemu okumusojjasojja azzeemu okulabika nga amusonseka emigambo emizibu azzeemu okumusonseka agagambo agamusojjasojja okumuggyamu ebigambo naye Nabatanzi simanyi oba anakikwasaganya otya okusiisa Zahara okulabika nga alekera okulabika nga amwataki nga simanyi waje binakira naye nga ensonga za kiza Lwasa Emmanuel agamba wannemesa Lwasa nange nakuba nkutambulirako nja kukola emmesa mistali Zahara enkola gyakolamu ekintu kino ndowooza kiruyi era naye byagamba okugamba byagamba mistali nti alina kwagala bonga abawala abato ayagala kulabika nga alumya Nabatanzi olw'ensonga nti yamwemesa relationship ye ne Lwasa Emmanuel yali amuteekamu amagye n'okuba nga amusponsoringa nga amuteekamu omusimbi bagita Fad TV subscribe like nga batumuleka abali mu ggwanga lya Canada, America, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Oman timubale kubanga mujje kumirako mwana babiri Taubaza nabo makula Bili Aisha nakiwa Catherine nkutumiddeko ku Sani na Kato Judith nkutumiddeko timubale kubanga mujje kumirako nsonga za misali Nabatanzi kusaniza kusani mwami Lwasa